sente zino mpitirivu nnyo naye aba taddamu kwogera ku byange engineer sente zino mpitirivu nnyo mu parliament gye wali olubirira okugenda wali ogenda wali ogenda kusaba taddamu kwogera ku sente zange Kayemba zanero twatula ku kitebe president yenyini nawe ekiwandiiko nti abagenda okugaba kaadi tewabaawo omuntu yenna akkiriza okuwayo wadde olwabiri ekisooka kaadi ya NUP ku mitendera gyonna yabwereere ekyo yakyogera lunnye ne bakikola ki ne bakiwulira ekyokuwaayo ssente ng'ozisiza mu kadirisa yemu ku nkola esooka lwaki ogw'ekigezo kya NUP kubanga oba wadde enguzi gye baagaana woba olina gwokolaganye naye n'owaayo ssente yes oba ogudde vetting oba omaze okugwa vetting committee era olisenga gamba nti mpaayo ku ssente n'ozikwana n'ozimwabwe pa ekyo ekigezo ekisooka oba okigudde kuba tetusinga okulanyiza mu NUP ku lyanguzi kati ate gwe ogikutte ogiwadde abagenda okuvetinga bennyini mbwogende ate okiikirira abantu bano bennyini abataddewo amateeka agakuvetinga babaweeredde enguzi olwo eri gye tutaabe kikyogenda okukola eyo nayagadde nnyo okusoma body language ya president nga nze ndaba president embeera gy'alimu si gy'alina okubeeramu ng'era tagibangamu okuva we yatandika okwekololera kuba Bobi Wine yali sita ku myaka 2 yes abadde sita obulamu bwe bwonna okuva nga ono gamba nti omuvubuka ayingidde university nga sita kyammenyeemukko omutima ne ngamba politics ono omusajja amutuusiza okulya ffene ku mwala ebirevu tebisaliddwa embeera ya president body language yokanga eraga bintu si birungi gwe wakalabye otya kakatanga nga bwe nkugambye bino ebintu ebimu bya mwoyo era bisana muntu aliko mwoyo bitegeera ate nga bwegambye nti obubaka buterekebwa mu ggulu gabudyeri yabuleeta oba mpozi banamutayiza gabudyeri okugira nga banamutayiza butayiza naye bakwate maje bagaweereze mu ggulu wekitaba ekyo bayinza obutasobola lwaki nkugamba kati nze nyina ekintu kye nalabye of course amaziga gampiseemu nga ndaba president naye nange nyina ebizibu byange ng'omuntu naye nawulira ennaku y'amaanyi ne ngamba omusajja emmotoka gy'ayagala gy'avuga ensi gy'ayagala gy'agendamu n'okuba kugenda ng'onaasobola otutambula n'akuwa gundiye bw'ati yagaa nti Bobi Wine agambye kiwulikika naye newunyiza n'omulaba embeera gy'ali mu butuufu nga si nnungi ne nninda abaali bamuvunaana okuwuga bamuvunaana otuula ku mwala abamugamba ali Bulaaya awuga ne Babi abaali bamuvunaana okuwuga oli e Bulaaya nkomewo nga mpulira nalinze emboozi zaabwe bamuvunaana otuula ku mwala kuba bakeranga ku njiri ali eri Bulaaya nga mwe muli wano nekigamba naye muli mukomera Bobi Wine ali ku nnyonyi atambula first class netugamba katulinde abamuvunaana okuwuga bamuvunaane ki naye nze nafunyemu obubaka bumu wali walabeko omuntu yenna ng'omuntu oyo aliko omwoyo kati wala obaddeko mu bantu nga basamize abasamiranga empewo z'ekika tero biwulira n'agamba oyo kakati alina empewo ezigaba obugagga ne mu Bwakatonda naye ye nga akulabikira nga talina kyalina ekimu ekintu ekigabulwa kyobola kugambye nti bino bintu bya mwoyo ono ye mitembo era omulabeka ng'atuuka ku biggwa bingi ebyabajjajjabe ebimu ku bintu ebigabulwa mu mikolo mu bulombolombo mu nnono bamuyita ffene
agabulwa era abantu bonna ne bamulyako buno buba bubaka ate nno bwa nnono Kyovola yabadde ku mugga onzizizaayo ku katonyeze kubaffe twarabye naye ate mbaddeeyo saatuuseeyo Kyovola yabadde ku mugga omugga gugendera ku bintu bibiri guyina empewo eyamukasa aba ku mazzi okiwulira kakati nga ogambye nti mitembo ffena oyo mu nkola ey'obuwangwa kyekibala ekiyitibwa nti ffenna ensi Kyovola yamuyita ffena ensi naye Abaganda bamuyitanga ffenna ensi buba bubaka bonna bwalina okuweerezaawo ojja kubuuza omuntu yali abaddeko mu buwangwa n'ennono akunyonyole genda obuze Godfather ekitegeeza yabadde alina obubaka obw'obuwangwa n'ennono obukusike naye nga bw'abantu bokka abasobola okutuulako omwoyo ogw'enjawulo abadde otika omuntu agambye maama nnyabo kakati abakibuyagawo tebatawaana ozinize mu kibuyaga abakibaganda tebatawaana ffe twamugambidde omukulembeze linnya ennyonyi yogendeyo nagyoyagala teri ayikubanja era obubaka obwo yo buleeta okugabula ffena oyo naye amukwata ne mu ngalo bw'ati alina omuwula gwe yakwatidde mu ngalo bw'ati n'agukola bw'ati kitegeeza nti nga budde kino naye ng'akikabudde spirituale yabadde asitula nsi yonna oyinza okulaba alien skin gazemu okukola effujjo wano e Kampala kubanga olwo yamulumba n'akuba emmotoka ze era olaba nagamba ajja mulumba asanga namutayiza ajja pe yabivako ovi n'akola ki n'akanika mmotoka ze omusajja nakola ki neyetuulira si mutuukirivu tatuukiridde naye mutayimu eyo kati Kyovola bankugamba n'abasoga bennyini fwe bakubira alien skin nga tujaganya okiwulira nga tugamba abadde asusse kakubwemuko kwali akava mu lubiri awo ne wabeerawo olutalo lwa Palaseeri okiwulira naye ne tugamba nti kakubwemuko naye tayimu yatuuka abasoga bafeezi biri okiwulira mu feezi eyo ne ntandika okubala negamba nti abakuba alien skin tebandibanga si basoga wadde mugamba basoga kubanga laali ya movement eriko prime minister ejjudde nga yonna eya yero abasoga ne bajja ne bamobilizinga ne batayiza alien skin ayina n'abaana babo ne babawangula nga n'abasirikale balaba ne batakwatako musoga n'omu ne ngamba ayika yazze emabega ne yeebuusa bano abasoga bandibanga bamunayife okiwulira kati alina okuba nga yazze emabega ne yeebuusa kati mu kwebuusa n'amanya abalabe be bangi we bali ate abalabe be balina obuyinza kati mu buli ngeri ng'alina okwekolamu okwebuulirira mu mutima n'agamba owaaye kankole ki kansirike ebusoga siriddayo bwe kiba nga adde beekwasa nti bankubira busoga esige nakukola ki kuddayo kati ninda abasoga balinye basi bankubire wano أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin Kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda e Bulaayi okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa Lugalambo ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku screen yo. Focus 360 the final channel kuoli nga bulijjo tubeera ne Eye on the Press every Monday naye ebizibu ebyagwawo tetwasobola kujja olunaku olwaleero kwe kusalawo ne tujja ne Eye on the Press ne namba emu bwe twogerera ku nsonga eziba zikoze amawulire ezigenda okugakola n'okutunula in detail ku bitambula mawulire namba emu embeera buli omu agiraba naye onsanyusiza oli musajja oli solid era oli wakulaba ng'otambula bayinza olowooza Iran tennakasukira ku America bikombola sokoboozeko batolaba tulina zino zituyita zi counter measures ezo zitera oyinza okulowooza okasuse naye ne zizikwata zonna ne zikakkana ne zigwawo ku ttaka interceptor miza yo kakati zizikomyawo awo obadde
kati ebiseera ebisinga obungi mu bulamu buno bwe tutambuliramu bwogera eneyisa gye weeyisaamu mu bantu embeera zo eyogera kyoli ebitundu 7 oba 8 gwe embeera endala n'ogyogerera ebitundu ameka 2 oli ayinza okugaa nti gundi oyo mwavu ne bagaa nti balimba omusajja oyo mugaga tumule biddi emyaka olina bagaa nti gundi oyo wampisa me bagaa balimba ne bagaa gundi oyo tayamba bano bagaa balimba nga waliwo n'alina obujulizi nti nowange yamuyamba nowange yamuyamba nga tewalina we bayita kyogezaako okunnyonnyola nina bye nawulidde saagala ku diskansinga eyo naye nambeemu talabirira baana babeera abo neŋŋamba naye nze kennyini nalivuzeeko nambeemu nga tugenda ku vidi kulaba baana 3 essomero liri ku Entebbe Road ku maini kwennyini tetugenda lyogera lw'amawulire neŋŋamba abaana abali mu secondary kati neŋŋamba baana kyalinayo abalala wogambye nti ensi esobola okulwana buli omu naayogera akyayagala naye ekizibu kuba kutumayo nti ndeeteraayo omu gwatalabirira asobola okukubula kakati ensi ensonga enkulu kubanga nze mu bulamu bwange Zanero siina muntu yenna gwe ngenda kwedifendingako nze kyendi abantu bonna abanyinamu omugaso bakimanyi okuva ku bazadde bange ku baganda bange ku baana bange ne ku bantu bonna benninaani siina kyenjogera era siina kyempuluvinga ate nze Zanero mumanyi mawulire sajja kakasa siina gwe nkakasa era olina entalo nyingi zo ngambe Zanero tululeke tetubawaamu anyway nga bulijjo tuba tusibakaadi yasinkiza musomi wadde wagwa n'ebizibu ebyenjawulo osobola omukubirako ku namba y'essimu gy'olaba wansi awo n'aba nga asobola okuyamba Airtel kugamba waliwo ebirabo ebyokuwangula over 50 million in prizes giveaway nga okozesezza merchant code yaabwe okusasula ebintu ati gwe gikozese kati promotion yakatandika bakugamba use star 185 star 9 hash okubeera nga osasula oba Airtel Money app okusasula supermarkets fuel stations restaurants and much more owangule ebirabo ebyenjawulo bakugamba nti no ojja kufuna smartphones, hotel stays, spa treatment, dinner vouchers and so much more. Airtel Money, instant, secure, borderless. Airtel Money is regulated by Bank of Uganda. So, kozesa merchant code eyo obenga osobola okuwangula ebirabo ebyo ebisukka mu million 5 every week. Nambe eggwanga likedde ku katambi ka engineer Commander Kaweesi tugenda oyingira weekend ng'atandise okumumuunya obutonotono nga yeewaddeyo ali ku mukolo gw'enyale mu biki agamba Nuupu yamudde obukadde 600 obukadde obwo 600 yatunda bibye okugula kaadi nambe mbadde naawe ku bya Nuupu we mba nkubuuza si magamaga oli solid nnyo paka wali munda bwe kiri wagambanga Nuupu n'akakiiko ke baateekawo bagamba togula kaadi ekyo kyali kirango ekisooka ekirango ekisookera ddala ne bateekawo n'akakiiko mu kunoonyereza awo nga bayogedde ku Chairman Nyanzi nti alina obujulizi kolaki abuleete abantu ne babula n'abayimiriza Chairman Nyanzi baabulira ddala naye nkuba akatambika Komanda Kaweesi ye akabye maziga agamba yawaayo ebibye byonna ng'agula kifo agula kaadi gye tutali sure nti buli eyafuna kaadi yalina obuwangula kuba kati ye enkaaba gyakabamu alinga agamba buli eyandifunye kaadi ya Nuupu yandiwangula tutandikira awo kakati nga twakatandika bwe tuki nsaba okutumirako ku Honorable Kayemba Solo abadde amutidde mu studio era omwami okamuwe ebimu bibi Kayemba Solo sikatumira abantu bangi Kayemba Solo mpozi naamini se otwadde ku mukolo ebiziga naye nambe ebiziga nyinza okwegatta kuba kutwalaganya twabadde ng'akwasa maama we apartment gye yamulugulidde naye afunemu akasente asolozeeko e Kampala yagamba maama e apartment tandikiraawo apartment tandikiraawo era ndandika osolooza e Kampala maama we yasanyuse nnyo ng'esobola okukola ne million nga 28 omwezi kati eyo twagiresaawo
Kayemba Solo lwaki nkwebaza Kayemba Solo yagwa oba akaluba akamubba naye okumanya omusajja mu mativu mangu ayina muganda we yanyumiza n'angamba nti Kayemba we yalabye nga akalulu kalimu okufa okususse nga batta abantu batandise okutta abantu yatukubidde n'abagamba mbuveeyo mugende ku woteeri e Masaka bano kye balimu tekikyali kalulu kisusse kalulu tukalaki bwe tukamanyidde lwakizanira nkugamba Kayemba Solo yayimiridde eyagwa oba gwe bakuba akalulu yakavuganya emirundi ebiri yafuna kaadi eyali badala yakabira ssente kuba yatekamu neza campaign si kalulu kokka okiwulira eyali badde agamba nti ddala kituufu nupu etunda kaadi n'amugamba tuwe ku bujulizi tukakase nti tukolaki kuba nange yenze omukuba baveetinga naye nze sinnagulako saagigula okiwulira banveetinga ogusooka nga teyammanyi saagigula banveetinze ogwokubiri nenjifuna saagigula okuleka obutemwa obutiritini bwe twali twayonga ekibiina era nga buli omu akkirizibwa okukola ki okuwaayo oyingira akalulu nga bagigyeko sente zategedde bulungi era zezo miliyoni 10 kati n'amugamba gwe mukulu olukaaga walujja tulage ku bujulizi oli kyamujja ne mubeera n'atuuka n'okkaaba kuba obujulizi tabuyina ng'agamba mbu ye ekimugaggawaza kunyagulula edda teyagambye kunyagula kubatisa ekimugaggawaza kukuba ddiiru ku ddiiru kyeki mugezi wa kibuga agambye ekibadde kimugaggawaza ebintu byonna bya ddiiru kati wa ddiiru yali ayagala bwe MP bwa Nansana agende akubira ddiiru era mu palamenti ayongere ogaggawala ku ddiiru zanero twatuula ku kitebe pulezidenti yennyini naawe ekiwandiiko nti abagenda okugaba kaadi tewabaawo omuntu yenna akkiriza okuwaayo wadde olwabiri ekisooka kaadi ya NUP ku mitendera gyonna yabwereere ekyo yakyogera lunnye ne bakikola ki ne bakiwulira ekyokuwaayo ssente ng'ozisiza mu kadirisa yemu ku nkola esooka lwaki ogw'ekigezo kya NUP kubanga oba wadde enguzi gye baagaana woba olina gwokolaganye naye n'owaayo ssente yes oba ogudde vetting committee oba omaze okugwa vetting committee era olisenga gamba nti mpaayo ku ssente n'ozikwana n'ozimwabwe pa ekyo ekigezo kisooka oba okigudde kuba tetusinga okubanyizamu NUP ku lyanguzi kati ate gwe ogikutte ogiwadde abagenda okuvetinga bennyini mbwogende ate okiikirire abantu bano bennyini abataddewo amateeka akaguvetinga obaweeredde enguzi olwo eri gye tutaabe kikyogenda okukola eyo kati ekyo kyekisooka so wekibanga ddala kituufu kuba n'okukakasa kwako kizibu wekibanga yaleeta obukadde 6 yali agudde ekigezo kye baali bataddewo ekyo ekisooka yakigwa ekyokubiri namuwulira mu kusooka nga nti Bobi Wine mpa ssente zange era nenjagala mmanye yaziwaani Bobi Wine yazimuweerawa ye nennyini n'agamba nti ate saazikwasa ye newabeerayo ebyekivandulo bye tukola ebyekivandulo tubikkiriza naye ebintu byonna zaniro gyova ne gyemukoma byetaagako obukakafu naddala ebintu ng'ebyo si kugenda n'omalaga malisinga kibiina nabawasene naye nga talina bukakafu ndi wazikola ki yasooka n'agamba abasatu abakulira ekibiina Bobi Wine Lopu ne Rubongoya nga mukakafu nnyo nga wandika engalo waabwe twamugambye kwabana abasatu tubulireko ninazikwasaliwa naye kazanero tulina ekigambo kimu kino nsibye nkyogera buli kaseera ku bantu ba NUP bonna buli asala ogendo wa pulezidenti agenda ne bargaining package ye bargaining package omulala agamba ndeese byama kati nga nono bwe yabadde yakamala okukyuka naga nyina ensawo y'ebyama agenda byanje kololo ne mbagamba tayina wadde akaveera akatulamu ekyama ekimu nga bakijjamu ne kasigala empty n'akasekete akakalo talina nti ene kutiya yalimu ebyama naye mugiraba wadde eri empty eyo tagiina keba ensawo kakabe kaveera nga ko katulamu fayiro emu yokka bweti ne bamala ne bagijjamu tagiina kubanga kokwate wayiswa eyamuli mu maaso ennyo kwono kokwate gundi ono nuwa mutwe akireewo tekuli alina kyabana kimu kuba ekyama tekiriiwo kokwate eyali vice president wa Buganda mwami Kivumbi tekuli alina owekitiibwa Kivumbi tekuli alina kyamaana ekyo senga ebyama byabiina senga babedi banika bayanjula dda ne bampuuga teri yasobola leeta kyama kya NUP nga bedi bwanika n'empuuga kyamubula oli yali roopu
teyakoma kubeera lopo yali deputy president wa Buganda vice president waki Buganda region wa Buganda kakati oyinza kuddira nti omuntu abadde deputy president abuliddwa ekyama mbu ate commander foot soldier mwe yalina ekyama Bwanika yali wakakiiko mu parliament ke yalemera nako ate akaliko bagenda kukola batya kati nga akakiiko kabe ekyama kibabuze kati yono mwafuna ki alirayo ekyama bakagabo bonna ebyama byababula waliwo n'omusajja ono w'Entebbe mbwatekamu ebyama byababula waliwo wenjeru ebyama byababula basekula tebalina byama abawolerezako ne NUP gwoibera n'ebyama kakati waliwo ekintu kye bayita okulimba ekyama kya NUP n'abaana bakwatira bwerere abantu abasirikale nakugamba nze nakakyogera kino mundi kulinga wakutaano ebyama bya NUP tulina kye tuyita NUP eyo ye political wing etambulira mu mateeka era tetulina kintu kyonna kalambuke waggulu tukateeka wano akateeka kajja bisa tetulina kintu kyonna kye tukola kitali mu mateeka tekiriiwo political wing buli ekiriyo kiri mu mateeka natukolera mu mateeka era teri muntu alinayo kyama abakulembeze okwesimbawo okuvetinga okuba kampeyini okukola kibiina tubikolera mu mateeka era tukkiririza mu kuwangula okw'obwenkanya ne tukkiriza n'abalemeddwa okuwangula ne tuwaaba era twawuliranga Lubonga yaga nti mugere mukole ki muwaabe olina kyoyogedde omanyi waliwo bweyogera n'ensooka mpoozingamu ne ŋŋamba kambyetegereze omenya abakukunavu abaakava mu NUP bwe kibanga okutuuka kati tebaleetangayo kyama NUP terina kyama anti kati kubanga bali ku political wing tukolera mu mateeka gavumenti geteekawo agatwala ebibiina agakkiriza okwesimbawo newankubadde gabaganyigiriza zanero naye ne mukunyigiriza kwago tugakolera mu kunyigirizibwa naye era ne tugenda ne makooti ne wabyakama tulipotinga ne wanne tulipotinga kati ne wali tubaita revolutionary wing revolutionary wing yenkuba etonya political wing nakikunyonya ne kugamba ke kali katanka akatini ketulembeka amazi gokkozesa ne tugamba tofukaawo temugonoona mugabikeko senga nkuba batatonya wosumula abesimbawo ne bafuna ebifo kati enkuba etonye eno yetonye ensi yonna era tubaswana kugaana kufukaawo nti ojja kuddugaza enkuba kuba eyo people power okiwulira kati mu kutonya ensi yonna yo ng'etonya teyina mateeka wadde ate tebamenya mateeka naye revolutionary wing yo yeerondera abagikulembera tefa ku bateeketeeke political wing yeyinza olonda abateeketeeke naye revolutionary tefa ku bateeketeeke erondamu gweraba nti yasaanidde ayinza n'okuba muyaayi asobodde wiiki eyo era ngenda kugamba NUP abayagala ogimanya olwaleero kamale babuulira era ayagala okutegera kye tuyita people power era ayagala okutegera revolution gye tulimu ebyama ba revolutionary wing ebyama biterekebwa mu ggulu magezi ga Katonda tewali akirina ku nsi kuno era kyetugenda okukola malayika Gabudyeri ajja nakyo ku olwo n'akituuza ku muntu nti Zanero Nambeemu Kyagulanyi Ssennyonyi asobola okigabanya emitwe ngaana oba 10 people power eno revolutionary yekwanguyira gwe Engineer Kaweesi nekubuuza ebibuuzo ng'ekibiina ky'olumiza tekinnaleeta omwogezi wakyo tannakunyiga okitegeera agenda odduuka okunyega kati revolutionary wing yesooka n'ekuteeka ku bibuuzo oba baakola bwe bati tukole bwoti oba baakola bwe bati tukole bwoti naye ng'abantu bano tebalina na kifo kyonna ku kavule era nga tebalina na kye baagala tebagambanaga nti nsasula Zanero akola bibye tayina mugamba asasula naye n'akuba mutoki n'agamba wano kiri kitya jati revolutionary wing gye nkugamba nti Gabudyeri ajja n'ekyama kimu ate gweyagala gwakisuulako kankuwa ekyokulabirako Wumalu Kisekka si ye yali badde omuntu asonda obukadde obwasoba mu 6 ka gurupu ka Kisekka ziwagire kampeyini tebesimbyewo tebalina kye baagala tebakola ki yasonda obukadde obwasoba mu miliyoni 6 kuba yaweereza 2 naweereza 10 n'emmeka naweereza 18 yasonda obukadde obwasoba mu miliyoni mmeka
enkaaga kati nange wadde nalinga ku kitebe naye ng'ate olumu nsondera eri mmanyi okusonderayo wembagwako nga basonda naye nga abana ensobodde kano okiwulira so ng'ate nange nalina omukisa nga nze omuntu okukola ki nkulaga revolutionary wing kakati olwaleero tusobole okunoonyeza pulezidenti waffe amafuta agali gatabaala ki eggwanga lyonna olwaleero nga ekirowoozo kino kijja malayika gabudyeri akireeto kituuza ku zanero balowooza tulina ebyama bye tukuttaawo era n'empuga yalabirangaawo ne Abedi Bwanika yalabirangaawo era bwe bayinza okunnyonnyola amazima nti Nuupu talina nsawo yabyamerawo wabbali naye ate revolution etambuzibwa Katonda era oyinza obutamanya lwaki Kyagulanyi ali mu nsiko oyinza obugamba lwaki yagenda mu Amerika oyinza ogamba lwaki yava ewakaawe togamba ali mu nsiko ali yekwesi mu nsiko kiba kitegeeza kirala mu Luganda yerabise ku mwala musajja wattu yabadde mu nsiko ate omwala kumwala okiwulira kakati Kyagulanyi ng'ali eri myala musajja wattu gy'atudde ekintu ekikabya amaziga oyinza ogamba lwaki ali eri naye yonna nteekateeka ya Katonda revolutionary wing okiwulira kakati baano ono Nuupu komanda agamba nti atwala ebyama olwokuba nti alina okuba ne bargaining package ye amazima kiri nti mu Nuupu tewali agenda kugendera byama kubanga n'abaasookayo n'abali mu bifo by'omu maaso baali badde ebyama byakola ki babirina so tewali ayina kyama tebakulimba nti ono nyina ekyama kya NUP newolikwata bawayiswa newolikwata ba Edi Mutwe teyayina kyama ekyama kyayina kiri kimu Kyagulanyi asula wali bwava wajja wano ku office yagenzeeko bweru womenye emiri abantu abali mu komera n'abakyuse woba onoonya kyama tetusuubirayo mupya alina kyama kuba ate bali kumpi nnyo era ekibaganya nobbawa ebifo eri bali balinda byama ebitaliiwo kyova olaba FDC yayina ebyama bagikuba mangu ekigo kuba ebyama baaliwo balabo ne babawa ebifo bamongo abatwala ebyama naye NUP etalina kyama kati ono omwami Engineer kamugireko ddala katumuddeko nyina omuntu eyankubidde essimu kubanga nze wemufuna ekintu ng'ekyo nsooka nenoonya ne ngamba omusajja ono komanda Nuupu kiri kitya komanda fuutu soja kaŋŋeere neetegereze nagenzeko enansana eyo nembuuzabuuza abantu abatayagala kugenda mu kamera naye nabuuziza abantu abaweze nga 3-4 ngamba buuza bannange kizibu ki omwami ono ebyobugagga bye byaliwa bikinangamba ekituufu omwami ono yali mugagga yalina ssente naye nga ssente ze kubanga jjukira ono chairman wa kyalo naye nga ssente ze era yayayi zikolanga ye bwe yannyonnyodde waddiiru naye ssente yagenda okuyingira ebyobufuzi ng'aweddemu era zaali ddiiru ezamwabya political wing yali yagala emuzebuza wa ngulu era yali yatunda dda okiwulira yali yakola ki yatunda dda n'ayingira mu politics abantu ne bamuwagira abaali bamuwagira olw'okuba yalaga nti ali ku saidi y'abantu naye yali anoonya luwenda nga baagaye nti akolera mu ddiiru lumuzangulu sokolindeko oŋŋambye omukulu ono chairman kizibu okusanga chairman ow'enkyukakyuka nga abaddewo kuba ne ba chairman tebabalonda mangu bulungi kati waba yali chairman yali wa yero kyakyakinologi nga nti yaliwo NRM ekyo yinza kiteebereza kwasevo nti eno yali ku bukozi kwanjika n'olunaku yajjwa ku vetting wamulaba engeri gye yajja n'atuuka bulungi abafulumya n'akubisa abaana okiwulira naye omwami ono bamunnyonnyoddeeko ebintu bye otegeera ku mulundi guno mirembe gino ate baluddewo okulonda bakyamaani kitegeeza omwami ono bamunnyonnyodde ebintu bye byonna nga byebyo byakwekaabya bya ddiiru ensonga enkulu ku mwami ono gye baŋŋambye mu kwefuulammo era mu kuwaayirizamu nga bagaye nti nze ebyange biba bya ddiiru nga baŋŋambye nti ebyo biba bya ddiiru kubanga omulundi ogwasooka nga tumaze okukola ebintu bino ng'era yagamba nti yawaayo naye ne bisigala mu 220 meka buli yawaayo 100 mu 220 meka 221 kati olwaleero aleese meka olukaaga olukaaga olutali lutuufu
okiwulira olukaga lwagamba olutali lutuufu naye mukama katonda senga atuyamba Honorable Kayemba yamubuuza ekigambo kimu omuntu ng'owaayo ssente ezo wano obukakafu nyingi nnyo obutabaako bukakafu kubanga n'oba wabbanzibe otuuka oziwaayo tulage ku banka statement we wazijja mu nnaku z'omwezi ezo atulage ku bbaluwa z'abamanerenda abayogera atulage ku bbaluwa z'abamanerenda abamuwola kuba sente ezo oba oziwola atulage era bamuwola zibaako n'omusolo gwa gavumenti otegedde bulungi wakati we tujja mu mateeka mu kooti toyinza kutandika kunnyonnyola nti tukola ddiiru yes kubaako ne vaati omuntu akuwa sente ezo ku looni alina okusasula omusolo gwa gavumenti otegedde atulageko ku biwandiiko ebyo tukakase nabali yababaatisa bubaatisa ne gye yaziwa n'abaatisa gye yawaayo tukkiriza talina bujolizi atuweeko gye yazijja kyogezaako gamba atule obujulizi ku deeti ezo wazibaweera atuwe gye yazijja kati atuwe ne be yaziwa era yasingayo byabugagga bye era yazibwa mu fomati ki yaleeta kiveera n'akibakwasa bateeka mu banka kuba ne bwebata obujulizi gyabawa eri gyazijja mu nnaku z'omwezi gyayogera lwina okubaawo n'oba wazeewola n'oba wazijja ku banka musajja agambye temwogera ku ssente ze temumanyi bulumi bwayita era akabye n'amazigga kana ate gw'oyongedde okuleeta ebibuuzo ebizibu obulumi abuyitamu kubanga byafi powers nga amaanyi gamuwedde mulabe bambi ye atidde na nnyo omusajja alinga agagala omukuba obulumi abuyitamu naye ekituufu kiri nti omusajja ono obulumi bwayitamu si bwa ssente ziri wadde nti sayina bwazino zasuubira kuba kyeyanona zasuubira ze yali asuubira ofuna mu palamenti mu byobufuzi mu byobufuzi either yali alina funi ya ku political wing eri ey'abantu oba si kyekyo kweneegaba kyoyagala okufunawo nze okusinziira ku analysis yange Nansana yawona nnyo yawona nnyo obutafuna mubaka ono lwa nsonga agambye olwandibadde okuyingira palamenti yandisoose kwewola bamanerenda babeerawo tulabyeko ababaka abafunye zirooni nga bakayingira bamaliriza tebakyateesa baba badduka buddusi kwegamba alaze engeri gye yabadde agenda osasulamu ng'olwandibadde okuyingira neyewolerawo ekyandizeeko bandikanye nga gamba omubaka we Nansana taseesa nga bamanerenda baagala zaabo teeza Nansana yawona obutafuna mukulembeze ng'ate yandibadde mulonzi kati bwetunuulira omwami ono komanda futu soja bw'otunulya omusajja ono nze nyinza okugamba nti NUP abantu mugikubireko mu bugalo vetting ya NUP ye vetting yali esinga okutunulira ababaka era buli gwe yasula namugamba ono yali badde asaanidde mwamulaba oluvannyuma buli gwe yagamba nti onadde ebbali nammwe mwamulaba oluvannyuma ne mugamba yono gwe baali bagamba kubanga nze Zanero bwe ntunulidde ebintu bingi ku Kyagulanyi ne ntunulira ebintu bingi ku bafutu soja ebintu bingi ne ku bakulembeze abakulembera NUP nze ndabye ekintu kimu kyenasigala nzikiririzaamu nzikiririza mu muntu yenna okuleka omuntu ogwo Bobi Wine lwaki nkugamba kankuwa ekyokulabirako bwe tugenda ku kirowoozo kiri ekya revolution kyenkugambye nti ebirowoozo biterekebwa mu ggulu teri alina ebyama byonna biterekebwawa mu ggulu kati Zanero njagala ojjukira omwana ono gwe bayita Aisha wa Kyagulanyi ye yatugamba oteeka profile pic DP ku buli social media handi oyo gy'olina DP ebeera omukulembeze okimanyi okulaga nti ebirowoozo biterekebwa mu ggulu ekyo ekintu kirina kuduumirwa muntu ng'alina n'ekifo mu NUP okumanya yaduumira n'aduumiramu ne president naye yaduumira yagira ne president ne first lady ne secretary general ne rope ng'asinziira eri okitegeera naye malayika Gabudyeri gwe yakisuulako n'amugamba Aisha wa Kyagulanyi lagira kino ate buli omu n'akikkiriza ate buli omu ne kiba n'abayinamu empaka yatuukanga okujja ku platform nga bannange kyembadde nteesa nga byagendereyizi nga byabakulu nga bamuganga tolina DP tolina kyotugamba naye kanjiteekeko bannaye munsonyiwe nange njogereko wano nti kyengezaako kulaga kiriwa nti kikulaga obukulu
bwa revolution tayina kyama kubanga Aisha Wakyagulanyi ku lunaku lwe yatandika okumanyikibwa nti yadumidde yani wadde fe abamu twali tumanya abali munda naye abantu bwe bamudumanya abangi ne bagamba yani yakiragidde ne bagamba mwana ali eri Saudi Aisha Wakyagulanyi kakati kyenkulaga ebyama nti Gabudyeri asa kirowoozo n'akisa ku muntu waba takoma kukisa ku muntu amuweerako n'amaanyi agakikomandinga nti olulimi lwe luwulirwa kakati bano bakomanda NUP byonna bye balimu amazima gali nti kati komanda kyakaabira abantu ba NUP bavuddeyo abasobola okustatinga ensonga ate mwana Museveni tayagala muntu atalina bagoberezi ekyamutwaza kugamba nti komanda Futu Soja erinnya lyokka limutwaza komanda Futu ki Soja 001 kitegeeza agenze n'abagoberezi ba Futu Soja bonna n'abawalira mwami Museveni amusuubira bafuna ntegeerekeka batuuse okulaba ba Futu Soja batuka n'okusiba engato ne bajja bannyonnyole nga bamulaga tetuli naye be babadde basuubira okukola ki ate olabira nti omuntu ddala okufuna kyobadde otunda tokirina Yes. kuba era yalemera mu kalulu ne yeesimbawo sente empitirivu n'ebipande bye yakuba yandibadde asobola okukalya kuba tulabyeko ba independent abakalidde kakati ekimuwakanya kino okutuuka ku kino kankikubuulire ekimukaabya alaba ne bargaining package gye yagenze nayo tugifumisefumisa amaggwa etonya talina kyayinawo kubanga n'abamusooka be babula kye balinawo abamu tebaafuna bakagabo batukana basitwa ku butebe mugenda kyama kagabo bamugoba tugenze tuka mu kalulu nga kagabo abeene ale bamugoba kuziraale ontegedde bulungi kati olwokuba tugenze tuka mu kalulu nga NRM yennyini yegobera kagabo kuziraale olwokuba bamusuubiramu ebyama ali ku mutendera gwa MP ne bakakyakadde batesa batosana bano ebyama teyagenda nabyo kubanga tamanyi na kumanya teyasobola na kufuna kwolesebwa ngaffe kubafa abawumwe kati ffe tufuna kino nti Gabudyeri yaleetanga ebyama yekka yamma obanga gwe kagabo ajulira nga wakyuka na mangu nnyo tokyuse na kalulu n'otuuka mu sizoni ya kalulu ngabakusula ku butebe ne bagamba vaawo toli mwana wa waka kakati ali eyakyuka okyo oyinza okukimanya okukitegeera ali eyakyuka bw'abanga kagabo ali ku levo ya MP yayisibwa bwatyo leero gwe musimanyi komanda Futu ng'ate yasookayo dda nga takyuse na lwakalulu ate olwo yali badde kyakulabirako nti nashibaga kato yali awa mugaso nnyo mu kibiina okusinga ono mu bwa Futu Soja mu bwa Futu Soja naye olaba naye yadda mu miranga era naye yagamba agenze n'ebyama yamaliza talinaawo kyamala kimu namugamba mukulu gwe atalina byamagenda kubanga nekyeyali akola ekibakosa bamuze kimufiiriza lekyaddamu kikola kati nze nkubuulira amazima zaleno nga ntya Katonda ono omusajja talina kyama kyeyagenza nakyo wa gavumenti ono omusajja talina muntu beera wadde sente ze mu NUP byonna bya palapase era waba yawaayo enguzi katugambe kale yagiwaayo faba NUP tujaganye bujaganya yensonga lwaki yagwa akalulu nti yagwa akalulu lwakuwanguzi kubanga kyagambibwa nekikkirizibwa teri kuwaaki sente bw'abanga yaziwaayo n'agwa akalulu fe tujaganye bujaganya komanda ebyaddala omusajja nambeemu kyovola bayi nambeemu agambye kale nga tonnaba kutunyonnyola ze wagabeemu leeta ku ndagaano kwewolera baani abakuwola tulabeko nga za biseera bino kubangambye olwo yafiibwa ebintu naye mabega era ng'ali mu biddiiribwa ebyo nga mu ngeri gye yabifunangamu naye nga za biseera bino mu kalulu tugambe twali tuyingira akalulu entunda ekizimbe kyange gondi ntunze biki bibeere nga biri kaare tukakase nti komanda byokaaba bituufu byaddala komanda byakaaba bibanga bituufu katugambe yatunda byaddala sente yazireeta byaddala abagagga mu kibuga kino Kampala tufuba nnyo okulaba nga tugiriremuko katini empewo ngende maaso abagagga mu Kampala wano tubalaba nnyo nga bedistancinga mu byobufuzi era ogenda okuwulira omugagga gundi banka ye yagenze kati webale nnyo nebuuza ekibuuzo komanda amaziga gakaaba gwayagala amuyambe nga watunda ebibyo mujja mu buyinza kinaaba kitya kuba history
etulazeeko nti buli eyeekulubwesezaako mu opposition kankuwa ekyokulabirako kati komanda okumata ayinza funa adde olwataano oba bisobola okyuka okumata sobola omanyi woteri gye bayita mwana eri awo mu Ndeeba mwana otero nga wisiza waserwadde awo maaso katini eyali nanyiniyo yali awo nga mukiga yali musoga omusoga oyo waliwo campaign we zaatukiza President Museveni abagagga bonna bemulaba bekampacho bulanga nga tebayogera bakwatayo ka package ne bakaweereza omukulu mukyama ezokuweereza president ez'omukulu zo zirina okulaba muzeyi nkwadde ebibiri nkwadde ekikumi muzeyi nkwadde ebitaano nonya akalulu okitegeera ezo si zakyama kakati ne wabeerawo abakwata kati abagagga bonna buli aweza biliyoni okudda waggulu Mwai Museveni abalina ku lisiti era abamanyi abagagga b'eggwanga ng'aziweze ezo okudda waggulu abamanyi olya na biliyoni z'ennya era n'abasuubuzi ne basuubula era babamanyi kati waliwo omusajja yagaana okuwaayo awo kampeyini eyaddako ebinone byogaa bya 2 oba 26 oba 211 kampeyini eyaddako ekisajja kyagenda okuggwako ekyo nga bamulonze ng'amaze okuggwa nga ne woteri agitunze yagaana okutema eyawa FDC ekizimbe ekyo ekyanankumbi ne mu ggwanga taddanga kirowoozebwa nti Agure kirowoozebwa nti Agure Kiyingi omugenzi nti yasaponsalingako nnyo ku political wing yali evuganya Mwai Museveni nga FDC bamuteeka ku prison yatuuka kufa nga takomyewo ne The Haze International bagisaanyaawo mwagiraba wano yali esinga okwetaba kompyuta ez'akabi waliwo kati ye nkumenyera ekindeke ki Mwami Museveni nze gwe mmanyi obulungi era ne gavumenti gye nsinga okutegeera gye ntegeereddeko gye nkuliddeko gye nkoleddeko buli kimu gavumenti eno ya Mwami Museveni yo obugagga bwo wabweyambisa okuwaayo ssente bamuvuganye ontegedde weeyambisa obugagga bwo okuwaayo ssente mubamuvuganya kuba teyaziwayo nti bayala munonyeza kampeyini era akazito konna Mwai Museveni kaliko n'obweraliikirivu n'okutuuka omuwangula akalulu ne kakola kakyoba n'awangula oba ne bamuwangula mu bifo ebimu lwakuba ggwe yeebuunya omuntu gwe twamma ssente za kampeyini yamalako atya kampeyini kaakati bw'abanga ekyamuwanguza oba ekimutadde mu katuka ebyobufuzi lwakuba ggwe ogamba otya nti atagenda kupasetingi oddemu ofune ssente era oddemu omulwanyise nanti kulino wazifuna mbu azimuwe oba azifuna Museveni azimuwe amununule amala jazimuwapasa kati awutayinza kufuna kubanga Mwai Museveni kyeyali ayagala ku komanda 001 yali amwagalako maanyi ge gaduumira kati ageze yeeduumira yekka takyalina gwasobola kuduumira tewali nsonga lwaki amuwa ssente era tagenda kumuwa kubanga kye yali amutyako kyamuggwako yali amutyako ssente zifandinga NUP takyaziina bw'aba yali aziina katugambe nti bwe zaaliwo sigamba nti zaaliwo naye nga katugambe zaaliwo yali amutyako ssente zifandinga NUP takyaziina ekirala yali amutyako kubanga ayina obusobozi obuduumira teyagenze nabwo ssente teyagenze nazo kati Mwai Museveni amwagala wennyini waali wakabira awo gavumenti weba ekwagala obeere ekyokulabirako eri abagagga abalala wennyini wakabira abayinza okufuna ekirowoozo nti kabateekeko ssente mu position wennyini wakabira wamwagala kuba oli amubuuziza sebo twawuliddeko nti watuukako eggulu nti natuuka awe bakwagala era ne wana amaziga ag'oku TV webanga script ozanye bulungi oba ekyokulabirako eri abafunyemu ku busente kakati waleme kubeera wayinamu ku busente bulinga ba NUP futu soja agamba nti nange ndi wagira Kyagulanyi oba nenkola bwenti olwo bakuteekako ng'olinga kyakulabirako bakube entiisa nga nange ali wano ngamba gundi bamwavuwaza munnanga ate kati nakola kuba ebibuuzi tuzenga tubiwulira nkaga ebbanka yagwa banka eyo yali ewagira ono gundi kati
tetulina bukakafu ku byo Yes. naye tumanyi nti abagagga kyova olaba tolabangayo mugagga ng'agenze ku political party yonna kebe nga CNUP nga ne y'opposition mukuwaayo awaayo mu nkukutu tewakyakulanya agamba nti nebaza n'abagagga mwenna abatuwadde ssente wadde so abaatula mannya naye abatuyambye mu mpolampola olumu n'otuuka ne bagamba nti amafuta gano ku leero temusasula emmotoka bwe zonna kibira, zinyo wali ziryo wasasudde zigende. tayagala amanyikibwe kati gw'omugamba oli omu ku abo abafuna Tegerea. ssente eza ddiiru ate zirwanyise ono wazijja muki nakutula ddiiru byonna byakiyaaya yabyakiyayi kuba gavumenti eyagala emanye nti watunda ettaka Hey. oba Aha. olina omulimu guno Hey. guyingiza ssente ow'omusolo Hey. naye ssente z'okira yiminga za ddiiru oli muntu wa ddiiru towa musolo Yes. Ha. ingini akaweesi tokyakaaba nnyo okusinzira wenkubamuko Akya- ayon the press akyakaabira ddala otandika butandisi Hey. otandika butandisi anyway ingiri akaweesi nga tumuvuddeko musajjawo lumu ebbago lye lyamaze nelikomawo ku mmeeza Hey. era enkya ligenda mu palamenti okulisoma jukira lumu ono akalulu kamukubwa naye n'atundamu ekisaawe kye yali yagulira ekyalo ekyomupiira n'akibajjako obuwumbi oba buli obuwumbi 16 obwaki oba 6 waliwo obuwumbi bwe baagala okuwa abafuluma palamenti badde oba sinabumanya 1.6 trillion nga waki babubawa nga waki babubawa kyabadde kiteeso abo bakaba era bayinza okwagala okufuluma nga bakozewo ekyama ekinene era tewewunya etteeka lino kubanga n'omuntu yera atambuza etteeka mwami lumu talitegeera bakamubuuza alinyonyola emirundi egiwera nga nganzi yagamba leader of opposition aba akulira ebibiina byonna ebiri ku opposition era ku defense zaabwe ezimu bagamba speaker ne deputy eyo babeera bakubwako akalulu lwaki ono takubwako kalulu anti kambuze naye ne twebuuza ekibuuzo leader of opposition ali ku level yaki mu parliament ali ku level ya prime minister ali ku level ya speaker prime minister ali ku level ya prime minister kitegeeza prime minister waba prime minister alondebwa bulondebwa kitegeeza ne leader of opposition alina kukola ki ne lopu aba alina okukola ki okulondebwa kubanga tugeraageranya mu bwenkanya nti lopu yenkanankana prime minister vice oba deputy ne speaker bonna bamubeerawa waggulu lopu alina budget ya buwumbi 3.5 deputy Speaker. deputy speaker alina budget ya buwumbi 11.5 bugenda kweyongera nno bakola ki ate nze mmanyi bwaba muwa budget bweti aba akola ki kati omanyi ate ya speaker obuwumbi nga 34 kakati bonyonyola ebintu bino ekintu kyebateerawo lopu ebiseera ebisinga obungi kyova olaba nti lopu akola emirimu okuwabula okulondoola okulaba nti ebintu bino byonna gavumenti byetadde mukola bikola ki bituukirya ze ziba za ofiisi zaabwe era gwe mulimu munene gwekikola ki lopu yes abala prime minister leader of government business no leader of opposition ono abeera leader of government business prime minister yes ono abeera leader of opposition Okucheckinga naye ng'alondoola ebintu ebigwa mu docket ya prime minister ne baminisita bonna baatwala okulaba nti ebintu bino bituukirira n'obukiiko obw'enjawulo buno bubeerawo okiwulira kakati gwe olwaleero bweŋŋamba nti lopu alondebwe muddire ekifo kya lopu mukiwe mawu bugereza anti olwo bakampeyini movement yo neeyiridde mawu lumu agamba opposition yokka yeekuba akalulu nti NUP FDC PFF UPC aba bali ku opposition kati omanyi ekikusinga okusumbuwa be balonda omanyi ekisinga okusumbuwa Joweero yafuuka threat mu parliament okusinziira amagezi g'alina n'enteesa gy'ateesa
era balaba bakalubiriza kakati ekisinga okusumbuwa iyo gavumenti weba ekuleetera ne lumunga aleeta asiga kazigo nti aba NUP bebajja okulonda aba FDP UPC PFF FDC naye wamala okikola ekyo nogamba nti bano balonde bajja yisaawo ekibiina abala bajja kujja nga ba PPF naye nga batudde ku ba movement basobola bayisaawo nga bebaagala era Nambeshi Nambeshi yabadde agamba nti egundi ya lumu ekiteeso kye tekyandibadde kibi naye mu opposition already mulimu opposition ezakola alliance ne ruling government nti kati DP UPC PRU byali balina alliance nani ne NRM kakati olwaleero banaaba kuba akalulu bajja kuba akalulu in favor of NRM kyebagambye kakati kyobona yaleta omuntu waabwe mawuwa kuli nga kungulu wa green munda yero yenna atule awangula akalulu kubanga bajja kukola ekisoboka nga NUP eyinza okuyitawo neleta n'abaka naye nga otunulya ababaka bano abalala bali eno awalala bakola ababaka nga bali mu UPCDP PRU n'awalala nga bakwawutunambalinga nga ebagatta ababaka bibiri nga balina nkaaga naye nga bo waliwo balina anamu abataano omanyi baba balira mabega nga waliwo alina ana waliwo alina 17 waliwo alina 36 waliwo alina 2 kati nga webagatta bano bakwawutunambalinga opposition kati naba NUP wakati 5 5 baba bagiwadde bonna nga bagiwadde era abasigale ne bali babasobola okuyitako ne bafuna obulu 8 ate nga engeri gye kaba secret ballot ne mu NUP baso kati bajja tandika okuteeta abantu awali so movement nga bayisanga bayisizaawo mu mawunga bakigenderedde nti oyajje nga babalayo bubazi nti ku muwendo gwe tubadde tuwala 305 katujjeko 50 tugaweeno tugaweeyo gatereke gakuba akawerekera bolede gali agasigadde beera gabamala okukola bye baagala nga bwe balina independent ate kitegeeza na bano bawadde 5 babeerawo okutuuka okuyisaamu ekintu mu parliament babakusaidiyo era balonda ggwe nga tulaba ba independent ontegedde bulungi nti NRM egenda gamba kuba ndowooza ku mulundi guno ba independent basinga NUP namba wamu naye wookebera ba independent bano they are not really independent they are NRM leaning abasuulibwa mu kamyufu olw'emivuyo ne bajja ne bafuuka ba independent kati kyetulina okukola olwaleero nze naawe nga tuli mu Busagene egamba nti Lopo alondebwe ekisinga obutakkirizibwa Lopo kulondebwa tetumulonda kuba senga tulonda Lopo mu mateeka ne mu kibiina ekisigadde kijja kuba tekirina kakodyo konna kasobola kuteeka Lopo oyo mulayini kitegeeza Lopo agenda kugondera gavumenti nga sipiika bwakola nga tosobola kumugjayo nti muleka olidde engu zivaayo nkola ya bwanika ajagirya nga bwayagala era bamulemezeeyo nga nemugoba mu kibiina nga bamungoba benze nsigadde eno nga bwanika bwe yakola ne baagala kakiiko tuli bakozi ba parliament tuli ba political party so political party ebenga terina gwe wa command kwogera byayo tegedde bulungi naye wano mukama waba yakulonda era ng'otegedde n'okutegeera nti agobwa nebyokola bibaamu ensa n'okwebuuza kujja nnyo ku kibiina katuweebuuzeko ku gundi tukole tutya katuweebuuze ku kino tukole tutya kati omuntu atasobola kutegeera kintu ekyo yayinza okakati no balonde Lopo lwakuba bano balumu balina hidden agenda gye bavuga bakozesa amagezi mangi obuzaabuza bakozesa amagezi mangi nnyo okusobola okukkiriza abantu ebyekisiru oyogedde ekintu ky'okulonda prime law nezijukira waliwo time bwe baali bagamba Buganda efune regional tier nga prime minister tumukubako akalulu ne bagamba kabaka yalonda Katikkiro era nakyo bakireetako ne bagamba Katikkiro n'asaana kulonda yesimbengawo ng'olowise ne Katikkiro abaliwo be bamulwanya mulise boogere we waliwo ono omusajja Dani Muliika owekitiibwa oba omuzibu nga bagamba tuteekewo akalulu kakati owekitiibwa Dani Muliika we yajja ne bagamba twalifunye regional tier tulondenga Katikkiro nga yesimbawo mu bika bya Buganda tumukubeko akalulu era omusajja oyo owekitiibwa Dani Muliika y'omu ku bantu abakyasinze okunyigiriza okulaga kubanga kyemwekakasaako kino sikibuusabuusa simutuukiryangako wanu ne twogera naye ebintu byonna byayogera mbibaako nga mbitunuulira y'omu ku basajja abasinga obugezi mugezi ate teyeeguya mugezi nnyo ate teyeeguya so sinaariyo eyo ya Dani Muliika
ng'afuuse ekizibu ebatuukiddeko ku Ssennyonyi nga balaba Ssennyonyi ekisooka Ssennyonyi ono alina ekintu kye yakola yasooka n'abachallenginga abasajja bano abaagambanga old opposition najja ku Kosasi mwana muto naye kati Kosasi n'agikola tugenza otuuka wano nga bye yakola ku Uganda Airlines ne President Museveni amala n'abiraba n'agoba ki Ssennyonyi nno yali taleese malala yali ayogera mazima tugenza otuuka wano nga loopo oyo gwolaba Ssennyonyi n'etteeka lino lumu lye yaleeta yali abawakanyiza okukola regional parliamentary sitting baakolayo emu yaggulu ekisanja kiweddeko tebakoze endala ekibuuzo yeggulu yo bagenda kati bwebanga project eyo yali nnungi ngaera bwe baali bajogera kiteeso ki kibaateesa ekyali kigesa aba northern okulonda loopu kiteeso ekyavaayo kyali kiswateesebwa mu parliament kati do you know billions and billions of money baspending ogendawo kwa Ssennyonyi yabagamba that is a wastage of government resources Yeah. Parliament oba gituusizza ggulu oba gituusizza awa tejja kubeera na significance yonna ku bantu baawo ate oba tugamba Parliament senga ejja neetuulako mu region yammwe mbweteesa lya region eyo obugagga bwe mugenda okufuna senga ate ffe twabika bwabisi ng'etudde wano senga twabika ebirungi Ayayayayay. kuba etudde nnyo mu Buganda mu Central Region neraba enguudo za kalenda we zifaanana so etteeka eryo eryalumu lyava eyo ggulu laba oluguudo lwa Nakawuka naye nga Parliament etudde ebbanga lyonna wano mu Central mu Central lulengero olusimbulawo nate togenda so ebyalumu awo we biri President walabye Katambi ng'ali ku mwala n'ekifene mbadde ndudde okulaba obutambi bw'ebifuzi ne bundeeta ennaku naye nze nalabye akatambi ako obubaka nabuwulidde naye obubaka bwa bulijjo nayagadde nnyo okusoma body language ya president nga nze ndaba president embeera gy'alimu si gy'alina okubeeramu ng'era tagibangamu okuva we yatandika okwekololera kuba Bobi Wine yali sita ku myaka 2 yes abadde sita obulamu bwe bwonna okuva nga ono gamba nti omuvubuka ayingidde university nga sita kyamenyeemukko omutima ne ngamba politics ono omusajja amutuusiza okulya ffene ku mwala ebirevu tebisaliddwa embeera ya president body language yokanga eraga bintu si birungi gwe wakalabye otya kakatanga nga bwe nkugambye bino ebintu ebimu bya mwoyo era bisana muntu aliko mwoyo bitegeera ate nga bwegenda nti obubaka buterekebwa mu ggulu Gabudyeri yabuleeta oba mpozi banamutayiza Gabudyeri okugira nga banamutayiza butayiza naye bakwate maje bagaweereze mu ggulu wekitaba ekyo bayinza obutasobola lwaki nkugamba kati nze nyina ekintu kye nalabye of course amaziga gampiseemu nga ndaba president naye ate nange nyina ebizibu byange ng'omuntu naye nawulira ennaku y'amaanyi ne ngamba omusajja emmotoka gy'ayagala gy'avuga ensi gy'ayagala gy'agendamu n'okuba kugenda ng'onaasobola otutambula n'akuwa gundiye bw'ati naga nti Bobi Wine agambye kiwulikika naye newunyiza n'omulaba embeera gy'ali mu butuufu nga si nnungi nenninda abaali bamuvunaana okuwuga bamuvunaana otuula ku mwala abamugamba ali Bulaaya awuga ne babi abaali bamuvunaana okuwuga lye Bulaaya nkomewo nga mpulira nalinze emboozi zaabwe bamuvunaana otuula ku mwala kuba bakeranga ku njiri ali eri Bulaaya awuga mwe muli wano nekigamba naye muli mukomera Bobi Wine ali ku nnyonyi atambula first class netugamba katulinde abamuvunaana okuga bamuvunaane ki naye nze nafunyemu obubaka bumu wali walabeko omuntu yenna ng'omuntu oyo aliko omwoyo kati wali obaddeko mu bantu nga
basamize abasamira ng'empewo z'ekika tero biwulira ne bagamba oyo kakati alina empewo ezigaba obugagga ne mu bwakatonda naye ye nga akulabikira nga talina kyalina ekimu ekintu ekigabulwa kyobola kugamba nti bino bintu bya mwoyo ono ye mitembo era omulabeka ng'atuuka ku biggwa bingi ebyabajjajjabe ebimu ku bintu ebigabulwa mu mikolo mu bulombolombo mu nnono bamuyita ffene agabulwa era abantu bonna ne bamulyako buno buba bubaka ate nno bwa nnono kyovola yabadde ku mugga onzizizaayo ku katonyeze kubaffe twarabye naye ate mbaddeyo saatuuseeyo kyovola yabadde ku mugga omugga gugendera ku bintu bibiri guyina empewo eyamukasa aba ku mazzi okiwulira kakati nga ogambye nti mitembo ffene oyo mu nkola ey'obuwangwa kyekibala ekiyitibwa nti ffenna ensi kyobola yamuyita ffene ensi naye abaganda bamuyitanga ffenne ensi buba bubaka bonna bwalina okuweerezaawo ojja kubuuza omuntu yali abaddeko mu buwangwa n'ennono akunyonyole genda obuze Godfather ekitegeeza yabadde alina obubaka obw'obuwangwa n'ennono obukusike naye nga bw'abantu bokka abasobola okutuulako omwoyo ogw'enjawulo abadde otika omuntu agambye maama nnyabo kakati abakibuyagawo tebatawaana osinize mu kibuyaga abakibaganda tebatawaana ffe twamugambidde omukulembeze linnya ennyonyi yogendeyo nagyoyagala teri ayikubanja era obubaka obwo yo buleeta okugabula ffene oyo naye amukwata ne mu ngalo bw'ati alina omuwula gwe yakwatidde mu ngalo bw'ati n'agukola bw'ati kitegeeza nti nga budde kino naye ng'akikabudde spirituale yabadde asitula nsi yonna Uganda namba nsi yonna mwenna ensi mututunuulire naye yabadde akisitula spirituale mu mwoyo ffe bannaye ffe tuli bakibuyaga ogambye tetubitegeera kyobola wawalabye ng'akutte ffene n'amukola ne bw'ati nga takoma kulyako n'akwata n'omuwulu omulala n'akukola bw'ati ng'agukutte mu ngalo kyabadde kitegeerebwa muntu yekka asobola okutegeera obuwangwa n'ennono era abantu bangi tebabitegedde nategedde nti nambemu yagenda okujja abinnyonnyola ebyo era nze kyeva nkuba okumpi onyinyonnyola akatonyeze ku lubaawo kubanga kyolina okumanya nze Bobi Wine bwe kaba katabo mpulira oli agamba mbuno simanyi yasoma kake naye nze ate nasoma kake nze nasoma ka Bobi Wine bwe kaba katabo gabudde eri wamala omuwa obubaka bw'abadde yankoonako ku luba n'agamba waliwo obubaka butunuulire vunulira ensi nambeevu vunula okiwulira kati bw'otunuulira embeera eno eyabaddewo eno yabadde koolingi kuyitibwa okwokusitula buli muntu alina ku ddoboozi amaanyi n'obusobozi buli omu mu ngeri gyanyigirizibwamu ensi namba batunuulire ekituufu n'ebigenda mu maaso bakolewo ekyenjawulo yensonga lwaki ku mukolo ogwo gwe yabaddeko ku mugga yagabudde ffene era ng'awulira ng'akwowolanga nti mwenna ensi ekyo ekibala kyebayita nti ffenna ensi era abaganda bo mukwanguyiriza ne bamuyita ffenna ensi baganda bo bakubawo endobo nnyo naye kira nti ffenna ensi mwabaddemu obubaka obuli spiritual obwadde spiritual nga bwetaaga era bwetagisa era omuntu omutegevu yabadde naye ekyenjawulo nti obubaka obwamala okubwa spiritually ate bufuna omwoyo w'amagezi agenda ka ku bantu okutematema naye munange nga bwegambye nti ebyama bya NUP biteekebwa mu ggulu naye asobola okukikola nga takitegedde n'alabirawo ng'agenda n'agamba naye kanfune ku ffene naye kandyeko okitegeera naye kangabireko naye kambalage nti gwenda ddala byonna oyinza obirabirawo nga bagambye nti ajja n'obubaka abagabudde eri
ava mu ggulu tewali ayina kyama kya NUP nemunankwata wabula ebyama ebinaatuukawo nze nja bibagamba nti ekyo naye teri muntu alina kyama mbwera alina ekyama ajja nakyo taliiwo. Okay, tubitegedde naye maama ozi bagamba empewo zisobola okukwata ne zikuluma bubi nnyo nayamba nna zindekere ddala. Alien Skin yagambye talidda busogga yekimenke naye yakakasizza nti abasogga ate bimenke nnyo byavaako era ndowooza oba omusogga n'omugamba Kibanda nga bwe yeeyita nti nno wandi n'ensonyi ndi musajja musogga kati abasogga bonna abali eyo jange wali Skin otandika ogamba nze bampita Ngobi akutiirawo naye kamala okubolya kiro ekintu kimu Alien Skin status gyalimu kati takyetaaga kukola ntalo era bwazikola abeera musiru kyovula nakugambye kubanga kati Alien Skin ali kawuza akakutuka eizo kola otalo lumusuuleyo oba sigalawo nga waali wakiri batuse emisango emikadde okiwulira lwaki nkugamba Alien Skin byayitamu emabega kaawo waliwo abantu abamuteekako amaaso kati Alien Skin afuna ekizibu ekyokubiri yatuukiryako pulezidenti ng'alina n'amadaala gaabuuse agabamu abagamba nti falina okutwala gakyakutunuulidde kati olwaleero njagala nkubula ekyo bula wambuza ku lutalo lwa Yangamulo n'Alien Skin naga teruliiwo Yangamulo wa NUP takola fujjo teri wa NUP ategeera akola fujjo kifaana abala naba disappointed nnyo kubo batugenda bagendako yes Yangamulo gwe mbuulira bukyanga yeripako ajja ku NUP yali akoza dye fujjo kakati olwokuba nti Yangamulo wa NUP takola fujjo ate Alien Skin yayina ebimugoba ebitose ne bakyalibe olumba bakomanda mudogo kubeera wa mukomera tosubira Alien Skin nti akyakola fujjo ebe just byakibula yogera mbogezaawo ng'asaaga takyasobola kubanga yalaba obuzibu obirimu nebyo byamutwala agambye ayina we yagambire n'agamba by the way kati ndowooza ngaze mu buntu nga wogamba nti olina ennyumba ey'endabirwamu tokyakasuka mayinja alabika ali tannakitegeera ayina we yagambye nti yafuna obuzibu bunene nnyo omwalina okubeera ng'afuna memory loss olw'ejjinja eryamukubwa wano era abakubanga Katonda tamusaasidde bandigambye nti bamukubye ejjinja n'avaako ndowooza wamala oyitamu ebyo byonna agamba naye byenkoze obifiirwa olw'effujjo kaneesonyiwa abasogga era teyeesonyiwa abasogga bokka oyinza okulaba Alien Skin ngazemu okukola effujjo wano e Kampala kubanga olwo yamulumba n'akuba emmotoka ze era olaba nagamba ajja mulumba asanga namutayiza ajja pe yabivako ovi n'akola ki n'akanika mmotoka ze omusajja watu n'akola ki neyeetuulira si mutuukirivu tatuukiridde naye mu tayimu eyo kati kyobola bankugamba n'abasoga bennyini fwe bakubira Alien Skin nga tujaganya okiwulira nga tugamba abadde asusse kakubwemuko kwali akava mu lubiri aho ne wabeerawo olutalo lwa Palaseeri okiwulira naye ne tugamba nti kakubwemuko naye tayimu yatuuka abasoga bafeezi biri okiwulira mu feezi eyo nentandika okubala negaa nti abakuba Alien Skin tebandibanga si basoga wadde mugamba basoga kubanga laali ya movement eriko prime minister ejjudde nga yonna ya yero abasoga ne bajja ne bamobilizinga ne batayiza Alien Skin ayina n'abaana baabo ne babawangula nga n'abasirikale balaba ne batakwatako musoga n'omu neŋŋamba ayika yazze emabega neyeebuusa bano abasoga bandibanga bamuna ife okiwulira kati alina okuba nga yazze emabega neyeebuusa kati mu kwebuusa n'amanya abalabe be bangi we bali ate abalabe be balina obuyinza kati mbuli ngeri ng'alina okwekolamu okwebuulirira mu mutima n'agamba owaaye kankole ki kansirike ebusoga siriddayo bwe kiba nga badde beekwasa nti bankubira busoga esige nakola ki kuddayo kati ninda abasoga balinye basi bankubire wano tunawa tuli awo nga abasoga bazze kati ninda abasoga bakole ki
bajje bamubuuza lwaki tabayimbira decision ya Alien Skin yabadde nnungi nnyo naye kiba kyakuyiga ne bavubuka abakola effujjo nti omuyimbi osanga ne kariya yo ne gundi booking yo ebaako ebitundu ndi nze nsinga kola mu Masaka nsinga kola mu Kampala nze wengene balala ebashuwa bengenda Eastern ebashuwa kati babakugobe mu kitundu ky'eggwanga nga Eastern bagaa nti tolinyayo bw'olinyayo tukkuba otandika okwebulira n'ogamba kati nfiiriddwa ssente mmeka kafujjo kano ke nakola loose nkozesezza mu kitundu ekyo oyinza obutakiraba naye oyinza okubaayo neshoka tugambe nti emyezi 6 beeyo nesho 3 ne bwe ziba za miliyoni 10 ze miliyoni ameka oba ozifiiriddwa kubanga oba ogenda kwongerezaako kati omanya nti omwaka obeera n'ebisho 12 mu Eastern yokka oba ozifiiriddwa kino tekyaleetere abalala abayinza obanga bamuwalana omugobaagoba mu bitundu byonna ebyeggwanga paka muleka Kampala kuba kati n'ab'Embale baali baagala mwegezaamu olw'omwana oli eyafa topu dansa kati goloze Mbale ayinza okugendayo kyogamba aganye busogadde Mbale tasala mabira osobola okugenda ekiro n'obuukawo nkugambe kasita obuuka kiyira bwe pa tasukkawo yagambe kagendayo era tajja kugendayo gatumalirize Mukunja ne vibes best vibes nalabye olutalo sitandi lutalo lwa ddala lutalo kiki ekibalwanya abaana abo ekibalwanya kiki bwoba tunuulidde Mukunja notunya ne best vibes buli omu baana bano balina buli omu alina talent bayiiya sinza bazalawo bayiiya balina ennyimba zaabwe balungi naye balinawo buli omu ebigambo bye ate ekisinga okunga muli eyo nti ffe tetuwakula ntalo bazituwakulako okiwulira kimbeerera kizibu engeri gye naatandika okulwana naani ne Mukunja ne Saha ne Best Vibe ne Dax Vibe nga olutalo nga ndujajinga wakati wa Dax Vibe zina Saha ndujajinga wakati wa Best Vibe na Mukunja nalabyeko ka comment ennyumba ya sitaani ekutta omuliro bwe kiba n'omanya nti kati ka comment kano gye kava kubanga tubadde tutakateeka ku bo nga beetwala kati tewali nsonga yonna enzigumivu ekozesa kigaali ng'ekigaali ekyo kigenda kunoonya Best Vibes kubanga Best Vibes kuyimba na mumwa ne Mukunja kuyimba na mumwa byebyo ebintu ebyo bakola temuli balwanyi babikonde enkola ya Best Vibes efaananya ddala eyowa Mukunja naye omuntu atayagala mujjonkera tojjonkera nze kyokola bwe mbaako n'ekizibu nakugamba omanyi bulungi buli muntu mukole mu perspective ye bw'aba nga njogerako siyina buzibu kuba nze mmanyi kyendi anjogerako nti ndi mulungi anjogerako nti ndi mubi kuba nange zezo zennyini opinioni zange zenteeka ku balala enjawulo nze siwamula muntu yenna sivuma muntu yenna nzimuteekako mu nkola yennyini gye tuteekamu nogaa nti gundi awadde birowoozo wangamba kasita owuliraawe mulu oba alwana okuteesa kuba kumuwedde oba tokyalina biteeso kasita otandika okuwemula n'okulwana kasita otandika okuvuma abantu nti olinga kino goba tokyalina birowoozo biteesa oba olina bibwemula okiwulira amagezi g'okuteesa gaba gagenze kati Mukunja okuba Best Vibes yakoze bubi nnyo okiwulira kubanga twakakinenya wano mudogo tugawadde okubirira ki Best Vibes eŋŋumi yakoze bubi ekisooka tekikola ki ekisembayo wabula bano nze mbadde mbasaba nawulidde Mukunja alina baataka ku lisiti bagenda kusanyawo Kabira kola ki naye omuntu wa NUP ddala kituufu nga bagenda NUP okujja nga weenoonyereza bibyo olina lumbibwa bulumbibwa tolina kulumba oyina kulumbibwa bulumbibwa naddala ku bakozi b'effujjo balina kulumba bulumbi kuba Mukunja oluyimba lwe wakuba taata olw'omu kampeyini songa terwabayisa bulungi emisango bagenda gikuteekako gyagenda mu olinkoko njeru bagenda kuteekako emisango gyagenda mu kkomera okiwulira
Positive vibes. Comment zonna z'oteeka ku NUP kuki nungi. N'engeri gy'owagiramu nungi. Kasita yakubye rubale. Nawulidde ng'ogamba geto zo zonna nzimanyi tebuziba nga tonnakaaba. Tolumba mukunja muleke. Ekigendo musasula yajja kikola ki? Ajja kukiraba. Naye kubanga toyinza eggali ogenda gikola mu bantu abo. Ojja gikola kwasooka. Ogende ku mulalo gambe nti yakunyumidde. Bakukuba okukutta obusi. Sinakindi abasirikale bajja bakuba amasasi bagambe nti ono abadde ayina ekigubinja gw'ababbi okugenda gutigomya abantu. Kubanga twalebe ne zimakansi nga mwagala bakufumita mwana. Kyendabye ku lutalo luno. Eggaali zombi tewali esigala bbali. Mwenna muba mukoze omusango muba wadde opportunity mwenna obbasiba omulundi. Obbasiba mwatubonyabonya nadda. Pesti nawe wadde bakubye era toli mu bitabo birungi. Okitegeera. Mukunja nawe ennyimba z'oyimba nawe toli mu bitabo birungi. So muwadde opportunity mwe kennyini okubeggyirawo nga mwe mwetutte. Nga mwe mwetutte. Kiraba. Kiraba bwe muteetereze mujja kukiraba. Okay, nga bulijjo tuba tusibako ajasinkiza musomi wa Ddoya gwalina ebizibu by'enjawulo so mukwira ku namba y'essimu gy'olaba wansi awo. Ate Airtel negamba over 50 million in prizes up for grabs with Airtel Money. Pay any merchant using Airtel Money and enter weekly draw to win smartphones, hotel stays, spa treatment, dining vouchers and much more. The more you transact, the more your chances of winning. Use Airtel. Use the My Airtel app or dial *185*9# at any supermarket okubeera nga okola payments zo obenga osobola okubeera nga oyingira mu kalulu ak'okuwangula over 50 million in prizes. Airtel, instant, secure, borderless. Airtel Money regulated by the Bank of Uganda. Bakugamba goyena alina kyosasula sasuza nga okozesa Airtel onyigabonyizi *185*9# obenga okola payment ng'osasula ojja kuyingira akalulu onowangulira ebirabo ebigenda kumpi mu bukadde 5 buli wiiki. Airtel, we out.